ono ye mwana muwala Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusisanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Naye zo surprise ataka tazileta hatataka ondinanze hokoza birungi kyenda sobi aibine birungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olobulabo bwakumukomo bwotona busurprise. Ati ko biruje batugamba Sebo. Alo. Watugambye waneseta ku kobiru n'ensibe ebibaati. Gwe funa parking ombulirewe. Emuli mumulo kati ndi alabu ndi awo. Alfadi ya black agirabe UBK. Halo kati? Alfadi ya black UBK tuyiseewo nge wali kobiru parking tugifunye maaso. Alfadi ya black UBK tunula maaso ngadde mukono. Ku stage ya taxi ngadde mukono. Kale mwe muva mufune parking tengenda gira Alfadi ya black. Okay, mikwano mulungi atravel ku Baba TV tuze kola surprise lwe rugendero lwe tubaddeko mukimanyi bolaba shifanga wewunyisa omwagalwawo just know tugenda kubanga surprising omwagalwa waffe ranga seeta muno mwennyini omuntu waffe gyali omwami n'omukyala betugenda okubako surprise. Omukyala yatutumye ayitibwa Maggie ali awe Sud South Africa. Wasinzira wakwasaganyiza emirimu gye yangambye shifa nyina abazira bange buli lwenkulaba bwenti ng'okola program ndowooza ko abo abazira bange benjagala okwebaza yabangambako bingi nanga shifa nze bali abantu sibalabanga omutima omulungi gwe bayina nze mu nsi simanyina kumanya kubanga bwe ndowooza ku mannya gaabwe ani omwami ayitibwa Mr. Musa omukyala ayitibwa Nandawula Sharon Kendra buli wabalowoozaako Maggie awulira nga abantu abo bakola eky'omuwendo mu bulamu bwe amanya nakawombe shifa Hope bwe tutyo oyita ku 0722101569 0702562157 nyongero bajjukiza JK gift hampers kura ebimuli ebirungi ebiraba ebirungi ekirabo kyagalo okurapingira omwagalwawo bannange bakola ebintu ebiri so amazing era ekimuli kyemugendo labo nokola leero kikoleddwa aba JK gift hampers bannanga aba bake for me bakoze cake mugenda kulaba kye bayita cake gye tugenda okuwa abaagalwa abafu ab'olunaku olwaleero bakoze cake bannange ina design bannange bw'ositukawo genda subwa oyinza ga cake egenda ku wedding reception naye nga nedda tubatwaliddeko butwalizi basaleko busazi basobole okulya kikola nooka ku Baba TV wokka toyina walala wogenda kisanga obanga ogenda ku YouTube channel yaffe tekamu nsonga surprise your loved one no subscribing no ogenda ku Facebook no tekamu chechimu so eya connectinze naye una tuseko mwami ayitibwa Richard Sebo jebaleko tuddawa olabe tubazize kubo lyennyini soka tudde eno ne kati olabe engeri gye tutuuse tugenda parking anga wano nge wakawe wali go tuuke wakana fe tujje jukire ba surprise wano kale naye omanye ekiri mu motoka gulawo olabe ejjudde ebirabo tolina nawe oyinza tuula semakula mugulire ogirabye oba tufune boda tukulembere tolaba kati gwe tukulembere mu boda tewali ate bino byonna byonooneka kati ffe katukuveeko emabega kale mukwano okay nange ndi so excited ndi excited bannange kamalina kutegeeza ku Maggie our current situation Wanji tumaze okukwatagana ne Richard kati tuweta waka okay so tuwese waka wano kuliva ku main kati tuwese I just wanted you to be aware. All right, okay mukwano twali busi kale bambi kale kwata budde kale kati tuukeyo kati koleddako omanya tumaze obbateebesa
Kale. Kale. Okay, here we are. Naye nga bannange omwami yakedde kuva waka. Kumbe tulina surprise banaye tutobye omuzze waka. Era ono amulimbye omwami oyo mulaba Richard amulimbye namugamba waliwo ensonga zenjagala twogeremu biki kati eri balowooza mbokyeka abaleetera girlfriend aleeta balaga mukyala kubanga munnange balina engeri gye bamutwalamu so bw'abagamba nti nnyina ensonga enkulu bambi mutuule wamu mwembi njagala bannyonnyolamu ensonga ezo ne bazirespectinga so omwami alina gye yakedde ne bafuba ate omukomyawo ewaka ndowooza tuweta wano kyembadde mbuuza ekyo kyennyini kye bakola badde mbuuza nti emmotoka ejjeeyo ejaawo wano olabyewo we wali awabi kyekyo era ajja kulinda oiganye olina sooka kudda mabega naye tugende tufune wali parking motoka teyingira oba naginyigamu wane kati weewano mulyango ki bwe gusembayo ziga ziri ku layini ennyumba naye waliwo ennyumba entono etunudde eno yesembayo naye ze mbadde zinjagala nzesookeyo anti kyenagambye osegeera gwe sookayo banyumiikirize bafuna ekiboozi oyinza nobagamba waliwo girlfriend era bamanyi olwedde bamanyi bagenda nyina ka girlfriend baleetera mukyala kati bamanyi oleeta mukyala kati aliwo omukyala ebiboozi byegendamu tugende tukibuke fe tugenda kweyiya parking tofaayo gweyingira kati olaba bweyingira booti kati oba mpiseewo eddakiika mmeka nzije nze gomanyi kale already bonna gye bali kale nze nzija nkonkona byange raga totumanyi kuzina ennyumba nga bweziri waliwo eryeri erojagira bayesembayo awo nga bwe zigenda bweti tugende oba wete wano okyukire eyo tunyige kuno tuyingira awo wennyini we are ready to go ekimuli kyaffe JK gift hampers on this one bake for me keke yiye eringa ya reception neno just kuwaako bwe muntu kulyako waka kati you can imagine ngo bawadde keke ya reception ate nekye abasomesa omuntu wo ng'omwami twalayo mukyalawo bamusomesa okukola keke omwana waleme tuulaka akola ebintu ng'ebyo so tuyingiddewo jebaleko jebaleko nnyabo kale omanye emisinde egiri mu nnyumba bannange nze ntuuso yingira wategedde ki kiki kye wategedde tufulume wabweru mbegayiridde sigenda kugoba mpaka mu kisenge tufulume wane wabweru nsoka beyanjulira nenyingira otegedde lwaki era dde ssebo sibetya nno ssebo lwaki mbuno anti madamu ajje Sharon nyabo kamu daba bannange madamu ajje wama mulete baby wow okitegedde how are you jangu okwata ekirabo how
Thank you. Wow. I've always heard about you. Kivudde kuki? Kivudde kuki lwaki? Era mugambye is surprises. Nenga lwaki gozani atumye shifa? Mulowooza ani antumye? Alekeddwa kubanga mukwano w'abantu really. Ani? My God. Ani antumye omukyala Sharon? N'omwami we? Musa. Jeryo? Nteebye. Ani antumye? How are you? Ani antumye olowooza? Ozani antumye? Maggie? Maggie yaliwa. South? Maggie abeera South. Kankube ku ssimu. Nawe inayo goteeba? Maggie. Wanje? Oyinayo nayo goteeba? Tebabirwamu obwedda abakuba ekiboozi. Hello Wanje gyebaleko mukwano nawe gye kale baŋŋambye mbu atumye shifa kirabika ye Maggie. Maggie? Maggie ng'atandise okuwuliza. Shifa banteebye Iye bakuteebye. Omwami yasuspectinze mbu tebabanga baleeta shifa. Teba surprise. Are you serious? Naye bambi Shifa neyanziza nnyo byonkoledde naye neebaza famire eyo Shifa. Golowooza like babuulira obubaka lwaki? Bawo mwami. Bawo mwami akatebe ffe katule kakeeka. Neda ffe tule ku kiryoke. Ffe tule kakeeka. Katuterere wane eno bulungi. Na gukyuse the other side guli fine. Hello. Wanje mukwano. Bannange Shifa mbadde nsaba oneebalize famire eyo nnyo nnyo nnyo. N'obulamu bwange bwonna. Yes. Neebaza nnyo famire. Muterere tusale keeke. Bye bankoledde mu nsi muno bingi nnyo. Oluusi mbeerawo n'embirowooza n'enkaaba. Ye mukwano. Naye bagambye nti mbaagala nnyo 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 nnyo. Era nsaba Mukama ono ali waggulu okusinziira omukwano gwe bandaga from nowhere nga tebannanyisaakula nabo naye ne twesanga mu kibuga ne banjagala ne bandeera omwana bamutwala nga mwana waabwe. Kale ndaagala mu mutima gwange ngenza okulaba nga bwe nninda ekinene tekirituuka. Nensalawo akatono ke nnina ke mbambalagirako okusiima kwange mu bulamu bwange. Ye mukwano. Naye nga neebaza nnyo famire nga bw'obalaba at large. Balina n'abazadde baabwe balina buli omu alina famire yaabwe ennene nga bw'ogimanyi naye bonna ntuusa okwebaza kwange eri enjuyi bbiri ew'omukyala n'ew'omwami nti neebaza nnyo 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 mu bulamu bwange. Era Mukama abansasulira ebirungi ab'empero bungi so that nange nsobole okubalagako oba n'oyo omwana gwe bakuzizza abalegeko essanyu mu bulamu bwabwe. Ye mukwano. Ye sirina bingi byakwogera naye nsanyuse nnyo 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 okuntuusiza obubaka bwange eri famire eyo.
Sharon? Yes, Maggie, wanange ndi musanyufu nnyo 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 simanya kwenyiza kola kubabwe mulabye ngambye kiki kino kyenda sisobola kikkiriza Ngeki? Wabula adduse bannange. 10 kata mugobe mpaka mu kisenge. Kiki? Ye Ndukira ki? surprise. Oba luka Richard yabalabuddeko. yatayina kyeyatugambye akanyiza tugamba nze nzija Era nakiŋŋamba. Era oŋŋambye nti agambye teba surprise. Naye bannange. Naye nga byonna mu byonna bambi abadde abaŋŋambako bingi lwakuba omuntu abigambo bibula. Yaŋŋamba mu nsi tabalabanga. Era kino kyonna tukikoze just kubeebaza. Yandyagadde ekinene nnyo ekisingawo naye n'agamba Shifa biwera ddi. Katutandike ne kino tugende nga bwe tuli tubasiime. Era nga bagamba mwebale nnyo. Wanaye tweyanziza nnyo Maggie tweyanziza nnyo kama akuddizeewo Amina. Kagenda yingiza. Kagenda yingiza. Mukwano munene weebale kusiima n'otabateekinga for granted. Hello? Hello? Hello. Badde gamba nti naye weebale kusiima wangi. Ebigambo nze bimbula amaziga nga gabeera gampitamu olw'essanyu siga nnaku naye ne bwe mba ndiwa wonna ne mbalowoozaako. Always mba nkamba bukaabi. Nga nteebuuza ku ani nze kwega simanyi. Kyovola nti ebigambo bimbula naye okusanyuka kwange bakukkirize nti ndi musanyufu ate mbaagala nnyo 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 nnyo. Mukitegedde nti asiima. Asiima nnyo 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 mwembi abasiima era keeki yaffe eriko. Thanks so much Mr. Musa and Miss Nandawula Sharon Kendra. Era n'ekimuli kyaffe kyekyo kiriko ezo 20 gye tutaddeko ku kimuli. Era ndowooza kabayingize mu mmotoka tujjeyo munnange obulabo obulala obutonotono bwe twetisse tubeere nga tubwanjulayo. Naye bannange Wangi oli musanyufu? bannange ndi musanyufu. Bagenze netugamba ku makya ovuddewo ewaka mutima ne gutukuba. Ne tugamba naye tufudde. Oli n'agamba oba bbize oba tusangewo omukyala koffe nedda. Kale kabasembeze. Okitegedde sauti ogiwulidde. Muveeyo tebabakoona mutule wano we tugenda oliira cake. I like your dress. Jimpe. Dress. I like your dresses. Mubumpa obutete nyambalemu. Ani oyo akuba enduulu? Yes, kababijjeyo sukali kilo 5, mchele kilo 5, sabuni box ennene, munyo katoni ennene, obuwunga kilo 5, butto lita 5, soda katoni 6. Terabira kawunga Wow! Awo kaffe. My favorite. Amanyi your favorite is kawunga. Yeah. Wow.
mulekaza nyise. Wow. Yeah. Thank you. Naye webale. Naye webale kubeera mwesiga webale kukola bintu biririyo. Amina. Olabe twafuna obufaananyi. Agambye twababadda tubayina Agambye, thank you so much. Thank you so much, Mr. Musa and Miss Nandaula Sharon Kendra. You have truly been a gift in my life. I don't know how I could ever thank you for all that you do. I'm so grateful for your support and kindness from Maggie South Africa. Thank you so much. Samakula body. Wanunagamba, I just wanted to write to let you know how much I appreciate the positive influence you've had on my life. Thank you for your concern and useful advice. I'll be forever grateful. Thank you, Miss Nandaula Sharon from Maggie South. Kaliko nona kakopo kuno. Olusanu kulabot. Ngoyuwa muno kachai. Ngonywera. You don't need to pack a cup. Just yogenda nako. Katine kano omwami bwaba ku bwangu. Kaka nako omwami. Agambye the most invaluable asset I have is gift of your friendship. Your friendship has rewarded me with care, understanding and support. Thank you, Mr. Musa from Maggie. Omwami tagenda nga tanywedde chai. Bwaba ku bwangu muteera muno. Tubikule ekyo ekirabo tulabe. Totwala kikopo kya mami's cup and plastic. Omwana tankula bugi ku mutwe. Wewe. Ogenda olaba wigi tekuli. Agambye from the bottom of my heart, I thank you and appreciate all you've done for me. Your generosity gave me new hope. Please accept this. Thank you from me to express a million thanks to you, Mr. Musa and Miss Nandaula from Maggie. Yes. Bijja bakusaba ebifaananyi. Minaye nga tutegeka surprise. Kino kirabo kya mwami naye. Eyo kyo kirabo kyo kya ssaawa. Kati kino kirabo kya mukyala kakyebikulire. Kirabo kya Sharon. Bijjeemu ogisaawa. Bijjeemu ogisaawa. Wanje. Yes. Mommy, give me the old phone. Mommy, give me the old phone. You want the old phone? Yes. This is your phone. Thank you, Mom. Infinix Note 8, 128 GB. Oh my. Byonna ebisigadde birimu wansi. You want the old phone? Agenze no ginoonya. Takomye gisaba naye agenze ginoonya gyegabire. Tiginsabira wigi tegwa. Okay. So, bwekityo bwe tutambudde mikwano mami esimu eyo. Hati mugambe. I can say. But I'm so happy. I'm so happy, my dear. Owulira? Nange ndi musanyufu mukwano nnyo. Omanye eddoboozi ly'omukyala always likola kikulu. Era omukyala bw'akeera ku makya n'agamba no.
tewabeerawo kigenda maaso mu family. Naye omukyala bw'olaba musonso wazza nti omukyala oyo muntu wa muwendo nnyo n'omwami we. Omukyala mulungi nnyo n'omwami we mulungi nnyo naye nga bw'omanyi family omukyala yabeera head of family. Yagireese dda knife ye yasoose. Where did you put it? Nange nzike yagireese dda. Naye bambi Sharon neyanziza nnyo mwami Mr. Musta neyanziza nnyo bye munkolera nsiima ngenza okulaba ng'ebinene byenjagala biyinza okuteekinga time ne ngamba olinda okutwala ebingi teyatuuka waka ne ngamba akatutandike n'ekitono Hope Shifa naye neyanziza nnyo. You're so happy. Okay. Kale kati koyogereko n'omwami wuuno yogerera waneeno bwe bati akuwulira Hello. Maggie. Banga kutamamu. Hello. Wanjise. Hello. Tweyanza. Abanaga komusanze nsinga neyanza. Amanyitu. Mukama bansasulire. Tuyamba abantu bangi. Naye mwawo betuyamba tetumanya nti mulimu abakitwala nga nsonga y'amaanyi. Nze ndi muli kya muwendo singa nyinayo n'ejjinja lya zaabu asinga libeeraawo waka. Okay, kyetuyinza kati kwe kusaba obusabi waleme kubeerawo mbeera yonna eyinza okutwawula oba mmwe okwawukana ne Sharon. Nze ndina Sharon nga obimanyi nenda mwe mbasabira mubeere nga mumukontinuwinga nga bwe mubadde. Otherwise fe wetuli webale ka surprise otukozeemu ka movie. Wekali onajjakateeka n'onula hivi. Nze mumanyi. Amaka gano nno omwami ye faani wange. Nze mumanyi. Mumanyi naye tweyanziza nnyo mukwano. Nange neyanza nnyo sebo. Okay, kati tuwadde Sharon. Wanji. Maggie. Wanji mukwano. Omukwano omulungi omubwati. Yogoteebye. Ndi musanyufu nnyo okuva ku ntobo y'omutima gwange. Amina. Tuba n'abandi naye nga kino tekibangawo sikifunangako. Nange okigwana Sharon. Ogwana n'ebisinga waawo. Naye ngenza okulanga obudde butini. Bambi neyanziza nnyo. Kwega simanyi binzigwako Sharon. Naye nga nange tusiimye nnyo eno bambi Sharifa byonna abikoze. Teri kyatakoze maama bulijjo mbiraba ku TV. Naye nga Mukama mulungi nti betukyalidde basanyuse mukwano weebale. They are so happy. Ate obubaka babufunye. Yeah. Tugenda sala keeki yaffe wano eri wano keeke ya madaala 2. Wow. Tulinga bali ku reception. I know. Katusale keeki yaffe. Kozi ngo inaba otumirako mukwano. Inaba otumirako? Ntumira mama Musa nentumira anti nentumira mama Sharon nentumira bonna bajaria bagala nnyo bonna nentumira ne baby wange
Kotini ne Keiri ne yani ne baby Ashraf. Halo nkuwulira mukwano. Mbagala nnyo nga gye nkomeza. Ye mukwano. Ani waliwo maama waffe manange Sharon amunjijjukize. Jjajja w'abaana. Auntie Irene. Bannange Auntie Irene nti mwagala nnyo. I'm really so appreciate. Era njjukira ebigambo bye yaŋŋambanga nga ndi awo bakyalirako nti nkyabiyina mu mutima gwange. Nafuna family era ndi contented. Sifa omanyi omuntu okulabirira omuntu nga maama wange kye yandikoze oba taata wange naye nga bw'obalaba nti baana bato bafaayo ne beefiiriza okuwa omwana waabwe school fees ne bateerayo Ashraf. I'm really appreciate. Put them all. Ye mukwano even down. Masina byakwogera bingi. Kale sweet. Oba baagaliza kayimba oyinza baagaliza kayimba ki? Sifa kanondere. Kale mukwano. Kale katukusiibule. Hello? Wanji? Katukusiibule mpozi ng'okyalina ky'ogamba yabuuza ku Richard? Mpa ku Richard oyo naye mubuuze. Ashraf sembera waneeno. Richard. Hello. Jango yogera. Hello. Yes, Ashraf, how are you? Fine. Have you seen the good surprise I just bring for Mommy Sharon and Mr. Musa? Thank you. I just make that surprise because they've been caring for you, care a lot in life. So you have to be a good child as you are, and you respect everybody. Ate nkusabira osobola okubanga ojjukiranga nga gwe gaabo obeeranga nabo omanyi nti no mami wange yayagala family eno yatwagala n'atukolera buli kirungi kyonna. Kale mukwano tekanjogere ku ne Richard nkwagala nnyo naawe. Richard bakuwulira Richard weebale nnyo surprise, weebale kubeera good boy. Oyo kamenya wange, oyo kabejja wange oyo era nadde manyi ajja kikwasaganya naye neeyanziza nnyo Richard. Thank you so much sweetheart. Kale mukwano katukusiibule. Okay. Kale bye. Thank you so much. Naffe weebale twesiga mukwano. Kale mukwano. Mukama abatambuze bulungi, mwebale nnyo bye. Kale mukwano. Munnange yeyo surprise. Abatulaba ku Baba TV bwe tutyo nabagamba nti feu it's all about spreading love. Bw'otuula ku TV ebintu bino ebya love tolina bbiwa mwami yekka oba mukyala yekka. Let's appreciate our friends. Ababedde ekyenjawulo mu bulamu nabagamba abantu abalungi tebalabika mu nsi. Abantu abamazima tebalabika, abantu abalulio tebalabika. Bw'ofunayokko omuntu omu bw'ati musiime tomuteekinga for granted. Kino kikuwa kyakuyiga ki? Baali ba mukwano ne bafuuka family. So family osobola ogisanga wonna naye nga just bantu batuufu abo kasita osanga abantu abatuufu mu bulamu bwo era buli kimu kitambula bulungi. Kati ate osanga abatuufu basiime tobateekinga for granted, beebaze n'akakatono akaba kasobose. How are you? Fine. What's your name? Katie. Katie. You like me? Why? You're a good friend. Hey. How old are you? 6. 6. Okay, are you ready for the cake?
Yes. Okay. Kale tugenda sala keki yaffe program yaffe bawulira Sunday ziba sawa mwenda ez'emisana genda ku YouTube channel yaffe tekamu Usomagawe surprise your loved one subscribe obere ng'olaba show genda ku Facebook yaffe tekamu Usomagawe surprise your loved one olabe show ku TikTok nze Hope Shifa gemanya ate nayo ofollowinge Mukwano keke tetumujikubye ku bifaananyi ate tunagisala take pics tusale keki yaffe tusobole okweyongera. Your phone, which phone? Which phone? Ebadde nkadde. Nebaddaage. Okay. Surprise eno bambi twebaza Katonda obulungi. Bigenda kwokya bino. Okay. Maggie, thank you. This is our cake. Tuli celebrating. That is our flower. Tadeke mitwala abiri. This is our cake. This is Sharon. Tuli. Okay, let's count. Tukwata kambe tubale. Okay. Jangu tusale. We count from? Ashraf, come. We count from? Buzikidde nno. From 5, 4, 3, 2, 1, 0. Okay, thank you Maggie, thank you Musa. Otherwise, if you are not good, shifate yandi badde wano lwaleero. Mikwana bataweta ku 072 10 15 69 0702 6 21 57. Bwotyo ng'olaba bwe tukola surprise zaffe nga weebuuza Shifa nkikole nti amwe wala abafere abeeyitanze mikwano nze kakikolako ate neeyogerera ne ba client. I'm so happy nti leero tufunye ate family endala gye tu addinze kuba bantu bafe abo abalungi abantu bali bakoowa okuyamba ng'oli agamba nze nakoowa abantu b'oyamba tebajjukira b'osiima tebadda gwe keeping on ng'oyamba muntu yenna g'osobodde oyamba tomanya mu abo mu 100 tomanya ani alidda so don't give up. Bano bonna be mulaba nabo bakola ebintu nga tebasuubira nti kankole kino kuba tebakikola nti bbanja wabula bakikola bukozi. So don't give up mikwano, keep on being good. Era Katonda ayine wala wagenda okusasulira abalabe baba tebakusiima Katonda ayine walala ate wagenda okuleetera abakusiima. Thank you so much. I love you till next time. Bagamba nti bye bye. Oyo yabadde mwana muwala Hope Shifa Nakawombe mu program weewunyisa omwagalwawo tunywerere ku ye tetugenda kwejjusa.